Ssentebe Amdat Francis Adams Kiyonga yakwatiddwa akakiiko k'obulyake n'obukenuzi eggulo ku by'okubba emmotoka ya gavumenti namba UGA 0653Z. Ssentebe Adams asimbiddwa mu kkooti, omulamuzi Latifu n'amusomera omusango gw'okubba emmotoka ya gavumenti, kyokka agwegaanye. Okusinziira ku muwabi wa gavumenti Betty Mpaata ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza bwe kwawedde, bw'atyo n'asaba kkooti okulaalika olunaku omusango lwe gunaatandika okuwulirizibwa. Puliida w'oludda olwewabirwa Janani Lwabuka asabye kkooti okuyimmula Adamson Kiyonga kakalu ka kkooti wabula ono tabadde ne bamweyimirira era omulamuzi amusindise ku alimanda mu kkomera lya gavumenti ery'e Kasangati. Oludda oluwaabi lunumiriza Adamson Kiyonga okubba emmotoka ya gavumenti ekika kya ddabo kabini namba UGA 0653Z nga bino byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2017 mu bitundu by'e Matugge baliwamu obukadde bw'ensimbi za kuno 130. Emmotoka eno yali yakweyambisa okutumbula embeera z'abavubuka mu bitundu by'e Kalamojja, kyokka Kiyonga n'agitema ebitundutundu n'agitunda. Kkooti yakuddamu okuwuliriza omusango guno ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2021 n'okusalawo oba Adamson waakuweebwa akakalu. Mu ngeri y'emu ate kkooti y'obulyake n'obukenuzi Kololo eggudde emisango ebiri ku Ezra Ninsiima akulira emirimu gya Town Council y'e Shingolora okuli okwezza ensimbi z'abakozi ba gavumenti, kyokka ayimbuddwa akakalu ka kkooti kakakadde kamu n'ekitundu ezaabuliwo. Oludda olugabi lulumiriza Ninsiima nti omusango gw'okwezza ensimbi za gavumenti yaguzza wakati wa Julayi w'omwaka gwa 2018 ne Julayi w'omwaka gwa 2019. Nze Namammonde Deborah ne Lydia Kyomukama abakusakidde bino.